po jako akawuwo. Njagala obbakakasa bannakawempe nti mugenda kufuna kye mwetaaga ate mugenda kufuna ekyo kye musobola okuba nga mulonda nga mmwe. Ng'eggwanga lyeteekerateekera okulonda obukulembeze bw'obukiiko bw'abakyala ku byalo okunaatera okutuuka, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu ggombolola y'e Kawempe ssaako n'ey'e Nansana bakubiriza abakyala okwetaba mu kulonda kuno ate n'okulonda n'amazima wamu n'obwenkanya okusobola okwewala entalo esobola okuva mu kulonda kuno. Amyuka RCC w'e Kawempe Walugembe Suleimani agamba nti ebyokwerinda mu division y'e Kawempe byakukwasibwa n'amaanyi okusobola okukuuma emirembe mu kulonda kuno. Bw'atyo n'alabula oyo yenna aneetantala okuleeta entalo mu kulonda kuno nti wakukangavvulwa. Ne kati kenzize ebisigenda bikkiriza ebyo simanya bibaddewo biki byonna kyevudde mbagamba nti ebyokwerinda ebitongole byonna ebikwatagana ku byokwerinda byonna tutambulira wamu. Era ebitongole ebyo tusobodde okufuna enteekateeka zaffe oba ensisinkana ne tukola enteekateeka ennungi egenda okutambuza akalulu kano nga buli muntu akalaba era gwe baba bawangudde bajja muwangula mu mazima. Anaabawangudde ajja kuba awangudde mu mazima. Abamu ku beesimbyewo nga bakulembeddwamu Aisha Namwanje bannyonnyodde ensonga ez'enjawulo ezibajjeyo okusobola okwesimbawo nga muno mwe muli ebizibu ebiyitirivu ebisose okutigomya abakyala mu bitundu gye babeera. Bisoomooza abakyala ng'ekazo, abakyala twetaaga enkulaakulana ng'abakyala. Embeera etusoomooza yonna yonna gye tubadde twagala yensonyiza okundeeta mu kwesimbawo ku kitundu ekyo, ndabe bwe tunaatambuza ekitundu kyaffe nga tukinoonyamu enkulaakulana ennungi. Abamu ku bakyala abawangalira mu bitundu bino boogedde ensonga ez'enjawulo ze baagala abo abeesimbyewo okubakolerako, kyokka nga bano RCC ku bano kwasinzidde n'asaba abeesimbyewo okunoonya akalulu mu mirembe okusobola okwewala entalo eziyinza okubaviirako ate okwonoona okulonda kwabwe. Ndyetaaze okubeera nga akasente kano tuba tukafunye twongereko mu bakyala naddala bamufuna mpola kubanga bali bubi nnyo, abaana tebasoma, sente bubujja tetumanyi luddawo we zibulira. Mugende munnyonnyole abantu bammwe basobole okubalonda. Akalulu k'abakyala kano si kalulu nti ffenna abakyala bajja ne balonda. Kassa bava wansi ku kyalo kali mu electoral colleges bantu babale abalonda. Kitegeeza nti anaasinga okumatiza n'okufuna abantu abajja omulonda be bajja okuba nga asobola okuba nga awangula akalulu ako. Mu kwogerako n'amyuka mmeeya w'eggombolola y'e Nansana Ssebuliba Brian ku nteekateeka z'okulonda kuno akubiriza abakyala bonna okuttanira okwewandiisa okugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 13 omwezi guno era nga buli ateewandiise. Ono agambye nti si wakukkirizibwa kulonda kale ng'okwewala bino byonna basaanye okwettanira enteekateeka eno. Nkubiriza bannaffe abakyala kuba kuno okulonda kw'abakyala okuvaayo bagende beewandiise naddala okulonda kuno okwewandiisa kuno okutandika nga 10 paka nga 13. Ekyenjawulo akalulu kano kye kalina nti eyeewandiisizza yekka yajja okukkirizibwa okulonda. N'abakulembeze ab'enjawulo betwogeddeko nabo ku nteekateeka eno basabye gavumenti okubeera ey'amazima n'obwenkanya mu kutegeka akalulu k'abakyala kano. Tuli bennyamivu nnyo n'obululu obuze obubeerawo naddala by elections ezibaddewo tetusobola kwerabira mivuyo gyali mu kalulu k'e Kayunga ate era kyekimu tetusobola kwerabira mivuyo gibadde mu kalulu ka Omoro nga Electoral Commission evaayo obutereevu n'eraga oludda olw'ekiwayi kyewagira era nga kyekyenRM. Kakati ng'abakulembeze ku luno tetugenda kuteeka wansi mikono. Dorini Nambiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abantu b'omu Kawempe abakulembeze abamu be mwerondedde abagenda obatwala masoko nti bakulaakulanya abakyala n'okola nti batambuza bulungi.